okimanyi nti leero njagala kwogerako nammwe ku nsonga eno yandibanga etalina makulu naye ate munnange yina amakulu. Nagenda ne mbagamba nti abantu amuba mu mukwano nga mwagalana mudeetinga mufunengayo akadde mwogere ku nsonga gye tuyita ey'okwezina. Openly have an open discussion. Naye mumanye ebibuuzo bye mubuuza, ebibuuzo bye tuteera okubuuza bibulikika biti. Wakaagala abasajja bameka. Wogenda so deep into that conversation obuuza omusajja gwe wayagala yali atya, yali awooma nnyo oba nedda. Kati nze ngenda babuulirayo kino oba kambagambe kino nti olaba ebintu bino eno bye mubuusa amaaso bye mubeeramu bye mutawa budde oba bwe mulowooza nti biswaza okwogerako bi affecting relationships zaffe. Nze ndowooza nti twandifunyeyo ng'akaseera ne twogera n'omuntu nga twogera openly ku nsonga y'okwezina. Styles ki z'oyagala? Oli muntu abyagala ennyo oba nedda? Nze kambabuulire waliwo omuntu asobola okudduka mu bufumbo ng'ekimugobye mu bufumbo kumuzina. Waliwo omuntu asobola okudduka mu bufumbo ng'ekimugobye mu bufumbo obwo omusajja tatuuka. Ng'agamba nze sajja wano kubeera ng'omusajja mu wiiki ankwatako omulundi gumu. Nga ye buli lunaku akola ki? Ayagala. Tekiwoomera matama abiri. Ate tuli banjawulo. Gwe kyoyagala gundi takyagala. Gundi kyayagala gwe tokyagala. So buli bwe mubeera nga temuli compatible oba nga temukwatagana mu nsonga za kisenge kigenda kuzoganya relationship yammwe nnyo nga gye nkomeza. Mugenda kusanga obuzibu bungi. Mugenda kwesanga nti mutuuka mu kubeera nti at least oluusi n'okwawukana mwawukana. So kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nga at least mutuula ne mwogerezeganya. N'omanyi omuntu gw'odiiringa naye biki byayagala mu kisenge. Waliwo abantu nze ninako omuntu yangamba nti ye tayagala mukazi asikina. Nze mbabuulira. Nga naye singa olaba ebintu by'osomesa eby'okusikina mbu bitaaninga ono abasajja bituwa amaanyi. Njagala kumanya oba ndi nnomo ne mubuuza kiki. Nangamba nze singa omukazi bw'asikina mpulira nga nzigwamu amaanyi, mpulira nga si concentratinga, mpulira nga like tebinkolera. Nga ye omanyi kyayagala mbu yangamba ye anyumirwa nnyo okuwuliriza eddoboozi lye mmana ng'agizina. Nga bw'akola nga bwe omanyi engeri gyeyogeramu. Yangamba ye bye bimusanyusa. Nembaka waliwo abantu nga bo banyumirwa kubawemula ye nagamba nze kankubire bebbi bwe tubeera mu kwezina n'obeera ng'oyogera ebigambo ebyo ebiwemula ebyo. Nzawo wenjagala nga ye byayagala. Waliwo lyagamba nze ne bw'ossa obusi binkolera toleekaana ne wabeerawo lyagamba nze njagala okomerera enduulu olwo ntegeere nti kyenkola gye kiri. Okitegeera? So ebintu bino tubibuusa amaaso ne tulowooza nti ajja kundobooleza nti oba ndi museegu oluusi muti obyogerako naye kye muti okwogerako kigenda bafuukira akabasanga ebbanga liyiseewo. Nze ndowooza kyandibadde kikulu at least ne mukiwa obudde. Ate bwe muba musobola bannange tekirina kikikuggyako mpozi ng'oli mbeerera. Naye oba toli mbeerera lwaki tofunayo akadde n'ogenda n'obeerako n'omusajjawo okumala omwezi ogwo nga temunabagenda mu bufumbo. Moving in with someone tekitegeeza nti mufumbiddwa. Fe abakitwala obubi nti kati oyo mufumbo yafumbirwa wagundi ne bumulemayo n'afumbayo gumu n'avaayo nedda mukwano. Obufumbo si kyekyo. Bw'obeera n'omuntu ono kikuyamba okumutegeera ng'ovudde ku ono gw'omanyi gw'otya naye ne munyumya ebirungi byokka bye yeegendereza. Ojja kutegeera nti ono tasulirawo gwe maama. Kuva najja ennaku 30 ennaku zampeezezzaamu ze ez'okubeera nga ndi mu nsonga. Oyo nno tumuve nako obw'ensonga. Gw'okimanyi nti waliwo omusajja nga ne w'oba mu nsonga agisaabala. Mukwano ng'agisaabala ng'eri bw'etyo. Ng'ate oli mu nsonga. Kakati singa ofuna ekika ky'omusajja ng'oyo, mbuulira. Oba ogenda kudiiringa naye otya? Omusajja agamba nti nze sisulirawo yadde oli mu nsonga nze munnange tugenda bugenzi mu maaso. Really? Naye ng'ate gwe gwabigamba oli kika ky'omuntu nga toyagala bintu bya kutiga. N'akutiga mu ttuntu, n'akutiga olw'eggulo, n'akomawo ku mulimu n'akutiga. Emirundi nga 7 olunaku. Ng'olinza ogamba takola. Yeewujja oba olyawo akamotoka kayingiddewo. Yeewujja oba olyawo piki eyingiddewo. Abantu balina obwagazi oba kye tuyita libido nga nnene. Mukwano nga nnene. Nze era sibuusabuusa. Nze siddawo ne ngamba nti oba nti simanya mbu ekyo tekisoboka ng'omuntu abinyumiriza. Cause I've heard stories. I know bisoboka.
So omuntu muwa akadde omutegeera omuntu gwendiringa naye mu kisenge ali atya? Ye muntu agenda okunsabula empi nga ye byanyumirwa? Ye muntu ayagala okungwa mu malaka? Oba ye muntu ebibye ng'abikwata mpola? Abakazi buli bwe tubeera nga tuli compatible, it's not only about men. Abakazi ne weesanga ng'omusajja gw'oli naye takumatiza. Abamu kibaviiramu okwenda. Bwe kiba tekikuviiriddemu kwenda mwawukana, essanyu libula mu maka. Teri kintu kibeera nga kisobola okusanyusa abantu. Teri kintu kireeta ssanyu mu maka nga kubeera nga ekisenge kisanyufu. Buli ekisenge ekyo ekiba nga kitebenkevu, mukwano buli kimu kitambula bulungi. Olaba abantu abamu ne bwe bamumye omusajja ekiro, oba omukazi nga yabadde n'omuyima omusajja n'atabaako kyamukolera, waliwo abakazi nga tagenda kwogera. Naye ng'ayagala naye akwetega n'akwekolerako byonna byonna, gwe n'omugamba. Naye waliwo n'abasajja gw'okwatako n'agamba gundi nze siina maanyi. Nvaako nkooye. Kwegamba olina omuyimo oba n'abeera nga beegasse naye nga tebaatuuse ku ntikko. Mukwano gwange ne gundi enkoko ne bwe zimusalako awo mu maaso ye bati ne zisala ng'atudde awo mu lujjaalu ne zisala nga ziri bbiri zimunyiiza. Nze nkubuulira zimunyiiza era asobola okuzikuba n'azikuba amayinja. Buli kimu ebyo ebidomola ajja bisamba. Naye omukazi gwe baatuusizza ku ntikko, omukazi gwe bakoze ebirungi by'ayagala, mukwano gwange omulungi ajja ayimba akayimba. Akeera kuyimba buyimba nga bonna busukkulumu, abagenyi abasanyukira, enkoko ezo tezirinaako ttabbu kubanga yatuuse. Kati gw'ogenda gwa ku muntu nga ye omukwano engeri gy'agukola mu kisenge ndala nnyo ku gy'otasobola. Olyoka odduka mu bufumbo ng'ekikuddusizaayo nti bannange nfa, nze sigenda kufiira mu miguwa gya musajja. Abalala mbw ate banaye senga omusajja takkusa, omusajja talina gy'antuusa, omusajja olugendo tugenda mbalala avugako kuva n'eno aba yakasimbula mu paaka bw'ati nti ayambuka. Awo ku Namirembe Road awo we tukoma. Senga nze bannange lwaki omuntu tewamuwa budde kutegeera ki ky'otwala? Ate naddala era mmwe abawoza mbu nze simanya mbu okwezina, mbu simanya sex, simanya after marriage. Mmwe temutomedde ate mmwe mwerese muti. Mmwe mutomedde okumanya mutomedde. Mu kutomera okwo gye musangira ne bana abatakola. Nga kaagwadda tekakola. Yandange nze munaasonyiwa. Nga kaagwadda tekakola gye mubasanga ng'otomera. Ogenda okutuukayo ng'omusajja olowooza amaanyi ayina nga ne wemuwaddawadako nti onoonye eddagala tokyasobola kumuzzangulu. Naye ng'ate walina kati ofumbiddwa, omusajja akoze emikolo, otandise okugamba kale kaakati ye kati bamaama bagambe nti kati ntuule ntya, ensonga zino nzoogereko ntya mbuki. Ng'owulira tekiggwa okitegeera. So mukwano gwange nze kye nkugamba tulina okuba nga twegendereza ebintu bino eno. Tubiwe obudde ate era tubitegeere. Mubeere bulungi, Omukama abankuumire era abanjagalire. Kano kaleesenga kaloboozo kiroboozeeko. Are you compatible n'omuntu gw'oli naye oba nedda? Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, temujjangu. Yeah.